onayogedde bulungi agaye tetumwagala yabadde mubende yagambye nti bwe nnakwata obwa pulezidenti omuntu gwe ngenda okusooka okusalako omutwe ye pulezidenti Museveni. Genda abantu ba NRM kulala ya NRM bagobye omukulembeze MP wa NRM Daudi Kabanda lwa kujjonkera Kyagulanyi Ssentamu. Onagamba nti Bobi Wine buli lwalaga abantu njagala commenting awo era ebyaddala bwe banga kibakoze kirungi tubatera omutima mu comment section. Daudi Kabanda yabadde nga ayogera eri bannabusoga ng'abagamba nti Bobi Wine yagamba emubende yali emubende nti wanatula mu ntebe kyagenda osoko kola kwe kujjako omutwe gwa President Museveni agubatere wali amugulabeko bulungi nnyo. Ebigambo ebyo bannabusoga ne bamwakanya bagamba tabyogerangako simanye ddala gwe amugobera nze simulirangako naye gwe oyinza oba wamuwulira oba ono omwami ng'abwe busoga babadde bakyamu ebyaddala Bobi Wine ebintu byonna bibeera ku live abamugoberera njagala mwe muba mu commenting awo Bobi Wine yali akyogeddeko oba nedda kakati we yabadde waffe mubende njagala muwaba wano omuntu wamutegeeze nti olulimi lw'okukyusa akalulu alukyusemu akalulu akasabe bulungi. Kakati toyinza kusaba bwotyo kalulu ng'ogamba nti ogonda wabula ng'ogenda okola ki? Ng'ogenda okola ki? Eyo ensala y'akalulu nkyamu nnyo. Actually, he blocked me. Bobi Wine blocked you? He blocked me. Even on social media? On social, he blocked me. This must be very serious. So, no, Rachel. It's quite serious. But if someone blocks communication, them will know. Yes, and that's why he now goes on a bifuru. That was never his modus operandi. Muganda of yachuka completely. Nafe tetukyamtegera. Okay, how has this affected you? Ebigambo bino bikoseza bitya mu constituency? Well, ebujiri eyo gyolaba kyekimu ku bifo ebiyisibwa obubi gavumenti ya NRM. Gomanya abasiraamu abali mukomera nga bava bujiri. Ebujiri eyo abakwatibwa nti ba ADF. Omanya abawolereza mu makomera. Egwe. Sikyogerangako mu iPod. Sikyogerangako mu parliament. Kati abantu nga mmwe bamisa kisemakula. Ogenda kumala ogambe eky'eggwanga ng'olutalo luno luwedde. Nti wali mulwadde omutwe gwali gukuluma. Wafunamu ku kisujjasujja n'otasobola. Ng'abaana ba Buganda babatugumbula mulaba. Temunyega. Tebibakwatako kubanga mmwe mwakola ssente mukuuma bya bugagga byammwe. Naye ekibuuzo kye nkubuuza ebisente ezo n'ebyobugagga wabifuna otya? Bano abanyigirizibwa bano. Bano abasibibwa nga tebalina musanga abo be babeeranga mu bivulu byammwe. Be babafuula kye muli. Singa sibbo temwali badde ne kye muli naye muli eyo mu nkukutu mukukutana busajja. Mulya musimbi babasasula mmwe nga mukola kimu kusirika. Sirika toyogera. Kati ogenda kutugamba otya mu Uganda empya kubanga eggwanga lyo lirina okukyuka. Kati eri abavubuka abadde beefudde nti baagala enkyukakyuka. Kuliko omuvubuka gwe bayita Shalom mumpi alinga ekitole kya sabbuuni alina obuviri bwakozimba oyo Tom Boy. Kuliko Ntambi Munyampi ne Kasuku n'abala. Eyo tiimu bali ku perolo ya Anita Amongi. Lwaki abasasula? Buli agent wa Anita Amongi bataawadde kaadi. Obusajja obusatu bumakinga sure nga bukuba candidate gwe bawadde kaadi ya National Platform nga bajje ku agent wa NUP. Mukyetegereza bukuba ekuve Busoga ne bujje Mityana ne bujje Busiro nga bukuba pate bukuba president bukubiramu ne ba candidate nga bo defending nga bali ba agent bani Tamonge. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Eyo timu y'abantu basatu. Kuliko Kasuku, kuliko oyo muvubuka gwe bayita oyo Tomboy gwe mbagambye. Shalom yalina enviiri ezimulinga pasipalamu oyo mumpi alinga ekitole kya sabbuuni. Kuliko oyo muvubuka yeeyita Ntambi. Be bantu basatu bali ku perolo ya Anita Amongi ng'omulimu gwabwe gwakuba buli candidate eyawereddwa kaadi ya National Platform nga bagimye eppeesa lya Anita Amongi n'erya Mpuuga gwe mulimu gwabwe. Era bakubiramu ne president mugende buli obutabe batandise okukola nga alina kibagamba ddaka tekyo si ekikulu kyekirwa. Mr. President n'akakiiko atwala ekibiina kya National Platform tetwetaaga abantu bagwagwa mu kibi tetwetaaga abantu bagwagwa. Tubadde tukola amawulire gaffe nga tebalina kye batuyamba.
So ekibaleeta ku kitebe baagalayo masannyalaze mawulire tetwetaaga ensonga ze tuba tuzize kuleka emyaka gyonna nga tebaliiwo era tetubeetaaga tetuna kye tubeetaaza abamu bajja okufuna selfi nga baagala kuga nti bali mu nkyukakyuka naye nga bali ku ssente ekyo nkibategeeza mukitegeere bulungi abasatu bali ku pero ya Anita Amongi kuba buli kandidate yenna ngenda kusaba gwe candidate wa national platform yenna we yawereddwa kaadi mwewale mainstream media za NRM omuli BBS omuli CBS omuli Natasha Broadcasting Service omuli Spark TV okuli Bukedde ne New Vision muzeewale abe bumuna agende mu munamanya bakusetting ekibuuzo to embarrass you nga gwe tomanyi ekyo nkibage mu kyegenzi muli mu setup nenga bategeza avuka bali ku perolo kuba bakandidate ba national platform boda bewadde kadi nga ba state agent babamye kadi kyekye kibasasuze sawa zino tebalina mirimu tosobola kunga nti wawerero mwana afuna degree nga yo mulimu gwe YouTuber. What is your occupation bwa YouTuber? Bonna basatu bombi basatu bonna balina degree bobabuuza omulimu gwe bakola microphone recording upload on YouTube ye mirimu gyabwe ne babuuze ani abamme emirimu obutabana mirimu tebajja kikunyonyola oliyimirira okunnyonnyola abakutunuzzaamu kamera nti wali oyinamu ku kisujjasujja lwali lubuto alusa kiki nze neebuuza abantu kubanga nkwesibako nnyo Semakula kubanga abaana ba Buganda olaba kye batutuusizzaako mu Buganda nja kwesiba ku mmwe mwenna abeeyita ba influencer nga ddala kituufu influence yo teyina wadde muntu gweyambye okuggyako olubuto lwo nga tewali mwene mubeeranga awo nga mukolagana n'obusajja mu nkukutu we mubeera eyo mwekka nga mukola bistatement bitukkakkanya nga mulowooza nti ffe tuli bafala mmwe muli bagezi nnyo naye eggwanga lirina okukyuka eryo lyo lirina okukyuka ligenda kukulekawa ogenda kukyuka nalyo then onnyonnyole biki future yo osobola ogikwasa mu $7 asobola okukuumira future nkubuuza kibuuzo kubanga oyinza okulowooza nti oprotectinga kumbe ng'ofiirwa bufiirwa eggwanga kati bw'obeera ng'ogenze bugiri ng'abantu bali ni paid ate babadde mu makomera nga tannajja na mu parliament for about 10-15 years so abantu abo baba bazze ku rally baba bagala kuwulira programu yo gy'oyina eriki so si Asumani bugiri eyo gy'olaba twakamala okugirobingira $20 million okola eddwaliro kuba bwe twaleeta etteeka ly'ebisiyaga abazungu ne batusalako obuyambi nayibirira mu parliament ne ŋŋamba tutandike okunoonya obuyambi ereswere era gavumenti n'empuliriza bagenze mu Arab Bank ne bajjayo $20 million kati abantu b'ebugiri bakimanyi what I am doing okitege tutandike okujja endowooza yaffe mu byobufuzi ebigenda otambuza ensi wabula sisitimu eyo etandika okubaawo nga musoose nga waliwo agizimbye okusinziira ku ntegeera ye tulina okufunayo patriotic omuntu yenna ayina omutima gw'eggwanga amanyi ensi bw'erina otambula okuseetingawo eggwanga kwe ligenda otambulira yensonga lwaki twesiba ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja tuteekerewo enkola eggwanga we ligenda otambulira South Africa tujeegomba naye tujeegomba lwakuba Mandela yalekawo enkola yaseetinga ensi eseetingiddwa obulungi tegwa kasita system ebeera nnungi tegwa ekyo nkibabuulira tosobola gisuula osegedde naye ffe obuzibu bwe tuyina tuleeta abantu nti oyo waakisa ajja kutukwatirwa ekisa kitegeeza waaba yakulimbye nti waakisa n'atuuka n'amala n'ajjayo kalaze ng'olwo mwe mulusuddemu akaba nga kaweddemu osegedde tutuuke ekiseera nga tulonda omuntu nga tumanyi tumuyinako obuyinza ensawo ebejja ttereera ekyo nkikubuulira naye bano bamaama baffe bano abalonda kubanga gundi akuba jjambo oyo bambi asiibula
ng'agenda kuwa kalulu akuba osiibula oyo tayita ku bantu era obusajja buno bu member of parliament n'abakulembeze bonna ba politician bwe baba banaatera okutuuka mu election bagenda mu jimu ne bakola emikono gino n'amanya nti asobola okuguwanika okumala essaawa nga 6 oba 5 n'alyoka awanika omukono ng'asiibula n'omulalu simayiro baziteekayo tebazijjaayo osegedde kubanga yamanyi nti okwesesasesa n'okukukuubira jambo gwawo baba bakutta obwongo nti awo oli bambi tayita ku bantu buli omu amusiibula ng'olowaayo akalulu naye nga omufere bw'amanya nti enkola eno gy'agenda oyitamu okufera asooka giperfectioninga kankakuddemu omufere yenna bw'amanya nti agenda yita mu nkola eno okufera asooka kugiperfectioninga making sure nti bannansi baagala kino na kino na kino na kino n'akifaanani. Emyaka ena egiwedde mwami Kungu abarankinga parliament n'enteesa naki mu myaka ena egiwedde mbadde susuka position ya 6 ya 7. Yeah, you've been performing well. Ndi among the best 10 performing MPs oba oyagala oba toyagala. Kakati gwogamba omuntu ali mupya basinga okuteesa ate si kuteesa kukana okuleeta ebiteeso ogamba abantu nti oyo mujjeeyo oteeke yani kuba nekigendererwa kyabwe kunafu ya parliament baliwa bamwami Kyagulanyi anti abo kitege kuba kakati gwe kankubuuze tunuulira bills zendeese ne relevance gye zikola eri abantu azitunuulire ng'ogyeko ekyebisiyaga kuba ekyo is very popular nendeta Islamic Courts Bill ekyo kitono nnyo nendeta anti-counterfeit bill ekyo kitono nnyo nendeta legal aid bill ekyo kitono nnyo nendeta law revision miscellaneous amendment bill nendeta sports bill kati with that record gwe n'ogamba abantu nti oyo mumujjeyo kati bameka gwe boolabyaba mbulirayo MP omu gwomanyi ayina record ya private members bills mu parliament nga basaalirwa mumbulire n'okuva mu kibiina kyo. Yeah, but lwaki olowooza kunafuya lwaki kita kunafuya parliament kugamba I don't understand the objective kuba kakati nandirowooza nti yadigenze ku record of performance my record of performance. Do you think byayogera biri ku performance ati omulimo gwe mu pichi no bino byayogedde ati tebikwatagana kuba one of the best legislators in the 11th parliament gwogamba abantu nti bamujjeyo